Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Omugamba agamba nti kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire agaliwo agali latest ge mawulire g'okufa kwa Isma Olaxes abasinga obungi gwe bamanyi nga Jajja Iculi. Ono akubiddwa amasasi agamutiddewo akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Eddakiika ntono nnyo emabega wenkoledde eggulire lino. Jajja Iculi nga asindiriddwa ebyasi ebimutiddewo ekkulambiro. Okitegedde bulungi nnyo. Ekyanja. Isma Olaxes ono waasula ewakaawe wabadde asula mu kalina oba apartment. Bulijjo gye mbadde muwulira nga boogerako wali kinnya na mpindi ne we baakubidde minisita Engola amasasi. Otambula ebigere ebitawera na 100 okuva Isma Olaxes ekkubo wayambukira okutuuka ku kkubo lyoyambukirako we bakubidde minisita Engola ebyasi byamutiddewo. Ono asindiriddwa ebyasi mu mmotoka gy'abadde alimu ng'atuuka ewakaawe era nassa omukka ogw'enkomerero. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tujja lwawo nnyo nga tukyajjukira Isma Olaxes olw'ebigambo bye. Musajja abadde talya ntama, musajja abadde awagira ekibiina ky'NRM era ng'akyogera lwatu. Isma Olaxes ono nga bw'alaba ensonga ajja n'abeera ng'agyongerako n'agimulungula n'ogifuna nga bw'oba ogifunye naye abadde ayogera ekintu ekimuli ku mutima. Ne Isma Olaxes we twogerera kati ze mbuyaga ezikaza engoye oluvannyuma lw'okusindirirwa ebyasi ebimujje mu budde. Ono mufu tazzeemu era mu mmotoka mu kasaati kolaba akabaddeko leke. Omusajja ono abadde abeera n'akalaadi ke mu bulago galubindi ze nga tazirese mabega. Asindiriddwa ebyasi ebimutiddewo Isma Olaxes oba muyite Jajja Iculi we twogerera kati ze mbuyaga ezikaza engoye. Isma Olaxes ono ajja kulwawo nnyo nga ajjukirwa olw'okuba nti abadde awagira ekibiina ekiri mu buyinza oba mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda ekya NRM. Era oluusi mu bigambo bye wabadde ng'atabuka abadde nga tekwongera n'agamba nti ojja kumanya ani afuga, ng'ojja kumanya ani afuga. Era ne juzi wano minisita bamaze okuba ng'akubwa ebyasi era mwamulabye yavuddeyo n'abeera ng'awa ensonga ye olw'okuba nti yabadde ayogera ku bantu nti balina okuba nga bafuna emisaala. Abakozi balina okuba nga bafuna emisaala ng'agamba bamukubye. Genda bamukubye. Ne gwabadde agamba genda bamukubye nkakasa nti agenda nakumusooka mu ttaka olw'ensonga nti Isma Olaxes ono musajja musiraamu bw'amala obbanga amaze okukolebwako bina balina obbeera ng'akolebwako alina obba ng'aziikibwa mu bunnambiro. Era tunaaba nga tugoberedde amateeka g'obusiraamu nga bwe gali. Isma Olaxes ono ayinza obutasimatuka lunaku lwankya ng'amaze okubeera ng'ate tumuteekako ettaka nga akkiridde ezira kumwa era ng'amaze okuba nga aziikibwa. So ge mawulire agali latest agaliwo ga Jajja Iculi Isma Olaxes ono blogger era president w'aba blogger akubiddwa amasasi ekyanja kumpi oba kinnya na mpindi ne minister we yakubiddwa amasasi. Bonna subscribe nze ku mukutu gaffe ogw'olutani tugenda kuba ntwongera okuwa amawulire agasingako wano era nga ne wenjogera essaawa ya kakati am preparing okubanga ngenda ku kifo amasasi gano we gabadde. Nze Sonko Muhammad.